atambula naye. Yes, mulenzi oli yasooka tumuyite mulenzi muvubuka. Nali musajja just mutono butono. Gwe yali naye ndowooza emyezi emirala ng'ebiri emabega wejjayo ne Kampala apate ne musala bikoze bitya bla bla bla. Kati ate ennaku zino alina ebbujje lyatambula nalyo. Kati oluvannyuma lw'okutandika okubanga ali mu kwenjera na bbujje abaana batandise okubanga bamutwalira. Nakuba ennaku zino n'abaana b'ennaku zino tebakyatira. Ffe bwe twakuliranga balina ebigambo byatutambulizaawo simanyi abakyala bakulu tatatatata simanyi oyagala omukyala omukulu pepepepepe. Kati ng'otiira ddala era nga abakyala abakulu obayita wala. Ne bwaseka ogamba aseka kyanagira bw'ati. Kaakati naye oli omwana olwo omwana akimanyi omuto. Kwali ezzali omwana yaliwo nga Uganda efuna independence. Lwakukula bukuzi bulungi. Naye yagambye kati buli amuvuma agenda basiba busibi. Omanya kati Uganda yafuuse yakusiba ofuna agambako siba oba olinayo jeno gwomanyi siba. Kale naffe tugenda tandika okusiba abatusiba. Era obanga jeno olina jeno oli eyo nga byenkola obinyumirwa. Badde ensabo neyanjulire nkutegeere ntandike nange okusiba. Onkanga kunsiba nga nkusiba. Lwaki onkanga okunsibisa? Naye nga yezzali yagambye ajja basiba ngenda basiba. So kompa ezzali naye maama. And I follow on my Facebook. Guys, this is a public announcement. Let me make it very clear. I'm not a fan of anybody except my precious daughter. And she's the only person I follow on my Facebook. Mulekera okunesiba ko Zari fani wange Zari mukwano gwange olwokuba ina je wansanga yo muzipate nokola bu video sikumanyi gwe gwali kusose nokulaba sikumanyi te munesibako bwe mutewe muvaawo nokola bisitoro wefulomanyi omuntu ebiwulire ne biziba bizimbiro konti nkumanyi banesiba manyi siri fani wa muntu except my child. But bloggers, mulekera okwagala nnyo likes ne traffic ku pages zamwe. You guys just end up writing any type of nonsense just because you know it's going to draw attention, it's going to bring traffic, and it's going to bring you likes. Zari this, Zari, really? Honestly, ono eyaba TV ono simanyi bamuyitani full figure. Naye ngenda kutandika okusiba ku bantu muneesonyi muleke kumpandikako bintu bitaliyo ebiriyo mu bituwandi. Ati Uganda awe twatuuse buli eyewungulako emabega kusiba amakumera ganajjula abantu abatalina makulu kati saa tutuuke kati nga luzira wakuzanyisa akatala abantu bateke ngendangako luzira for outing ate saa mutandike kumanyira bumanyizi bantu twagala emisango egisibya galenga gyakola gisibya naye nga kale eyo endowooza naye nze endowooza oba ekkomera saagala mutandike kulinnyirira kitiibwa kya kkomera nazzi kuno ng'omuntu we bamusiba gwalinga musolo nali n'adamu oyo nannyonnyola ebiseera byabwe nga babakwatira omusolo nga ekikwa era nga omanya nti ow'omusolo azze omanyero liba kkomera kuba tebasasudde musolo naye kale ennaku zino ekkomera just from ng'oli ajja akusiba naye ate ye bafana yatandise bakuba bukubi miggo wadde eno ndowooza sitanti kubanga okusinziira ku analysis y'ogwe omukube ebiwundu bikyuka biringanga biwundu bya gravity. Luli yatulaze bamukuba ttama ate najjanga eno gye bamukubye naye nayo ne gravity namule nga ajja n'ono omwana yani yeyiga Sharifu lwakuba yiga ebiwundu bye bikyukakyuka. Anna kyetuliko nno mwenze mbabuulira si kyangu balenwe ebyo nno byebyo kakati ataawo ng'ovuddewo